Kyebayita okufuga eggwanga ekintu ekyo si kyangu. Abantu bangi baba balina okunoonyerezaako babeeko bwino ow'enjawulo gwe bakuzuulamu, era nga n'olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Muhoozi kyaddaaki engeri taata we amanyiddwa nga Yoweri Tibuhaburwa Museveni gy'agezaako okumuteekateeka okuba nga atuula ku ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Mwattu ate abaana aba National Unity Platform tebatudde olw'ensonga nti bo bagamba tebakkiriza muntu ng'oyo kubanga abafuga. Era olunaku olwaleero bwino omukambwe azuuse era nga ono akomeredde ddala omusumaali ew'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Kyaddaaki ndagamuntuye evuddeyo nebanga ezuulibwa nga ndagamuntu eno kigambibwa okuba nti omukulu eyagifunye yabadde mu state munda eyo eyasobodde okuba nga agisatulatinga, era nga endagamuntu eno wogezaako okusoma details ezaayo ffenna tumanyi nti bingi ebitambula, era nga ng'ovudde ku ky'okusosola amawanga mu ggwanga erya Uganda mulimu ebintu nga abantu abamu bagamba nti eggwanga erya Uganda ne Rwanda tezirina kuba na mbirigo oba tezirina kuba na bizibu nga zeerwanyisa, naye ate w'otunuulira abantu abafuga eggwanga erya Uganda bateekawo nnyo embeera ku ggwanga erya Rwanda. Kyova olaba nti n'omukulu Kagame okuvaayo okuggulawo booda yaziggudde naye yataddewo obukwakulizo. Kyova olaba nti bannayuganda abatalina ndagamuntu za Rwanda tebannatandika gendayo eri okuggyako ebimotoka, era nga minisita omu yavuddeyo n'agamba nti ensonga eyo bajja gikolako balabe nti at least buli agala ogenda e Rwanda asobola okuba nga agenda ayingira bw'afuluma mu mbeera nga tewaliwo kiresistinga kyonna. Naye ate bwino omupya azuuse alaga nti omukulu Muhoozi Kainerugaba, era nga eno birth certificate ye eragira ddala wa omukulu ono gy'azaalibwa, era nga ebipya bizuuse biraga nti omukulu Muhoozi ono bamuzala nga 24 April 1974. Ulira bamuzala 1974 omwezi ogwa April nga 24, era mu ddwaliro mwe bazalira omukulu Muhoozi limanyiddwa nga Loitokito General Hospital, lyeryo eddwaliro, era nga amanya ge Christian names bamuyita Muhoozi Kainerugaba Tibuhaburwa, ge manya ge ag'omukulu oyo, era nga taata we amanyiddwa nga Lutabayisirwa Lutabayisirwa Yoseeri. Omukulu oyo ye taata we, naye ebintu bino bagenze okizuula nga ku ndagamuntu eno omukulu Muhoozi Kainerugaba ekifo mwe bamuzaalira name and ekifo mwe bamuzaalira mu kifo ekimanyiddwa nga Tare Rwanda, gye bamuzaalira omukulu ono Muhoozi Kainerugaba. Era nga omukulu ASP Asimwe ono blogger wa National Unity Platform akola Bible and Politics yavuddeyo n'agamba nti mugamba nti Muhoozi yalina ofuga eggwanga lino, naye ng'ate ffenna tukimanyi nti ne Muhoozi Museveni entebe gy'atuddemu talina gituulamu olw'ensonga nti essaawa zino abo abantu abafuga bannayuganda bo si bannayuganda. Kyova olaba nti tebafaayo ku bantu bawansi wabula bateekawo embeera nga bo be balina okuba nga bafuna mu kintu kino, so ng'ate omuntu wa wansi abalonda muganda wange ye ajja kubonaabona mpaka nga waliwo omukulembeze abeera oba ali mu lino eggwanga ng'era bamuzaala mu lino eggwanga bw'anajja n'asobola okuba nga aliberatinga eggwanga erya Uganda. Era nga kino kyennyini kiragira ddala nti omukulu Muhoozi era gwe baagala okuzza ku ntebe naye nationality ye si ya Uganda, era omukulu oyo kiraga nti tebamuzaalira wano, bamuzaalira wali e Rwanda. Si kibi okuba nti ozaalibwa sayidi eyo, naye ate mu mbeera y'okufuga mwattu gwe oba tolina lukusa lufuga bannayuganda ng'ate toli munnayuganda. Ebintu
bwe biti abamu batera obiyita tribalism naye ng'ate mwattu oluusi si we bibeera. Kyova olaba nti offices nnene ezisinga mu ggwanga erya Uganda ziri occupied by people from Rwanda. Wotunuulira offices ezisinga bakansalazi abasinga abazi university wano mu ggwanga erya Uganda ogenda okwekanga nga mwattu abasinga bava mu ggwanga erya Rwanda naye ng'ate wotunuulira bannansi abali mu ggwanga oyinza okwekanga nga mwattu tebalina yadde ke balina. Era mu mbeera eyo Muhoozi abaana bamwabiza ne bajjayo birth certificate ye eraga obuzaale bwe obutuufu nti si wa wano naye ng'ate ayagala otuula ku ntebe ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda. Bino ebintu byakyukira mu lutalo ffenna tumanyi nti omukulu General Museveni yakuba emmundu saidi za wali e Rwanda nabanga ya installingayo Kagame ne Kagame n'amuyambako okubanga bagoba ba dictator abali mu ggwanga erya Uganda. Museveni asobola okubanga atuula ku ntebe. Anyway, byebyo ebizuuse ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba birth certificate ye naawe ndowooza ogyerabirako. General no musajja bamuzalira wali e Rwanda era nga bannayuganda otunuulira ba bloggers aba National Unity Platform bazze bakyogera ate ne bagamba nti tebasobola kukkiriza muntu atali munnayuganda kubanga atuula kweyo entebe. Tugamba bugambi President Media, likinga, commentinga era osubscribinge.